abantu balina okimanya nti si katale okubeera nti olw'okubanga nakula naawe olw'okubanga twakola ffenna ku kyalo it's a must for you to be my friend for life. No, I know you, I see you, but we are not friends. Yes, we are not friends. Abantu ekintu kibabonyaabonyeza nnyo Uncle Chams because they are emotionally attached. Bw'onooyiga okuta abantu n'ogamba nti ono buladi wange naye kamuleke atamule Kayima buladi wange, but I'm not friends with Kayima Shafiq. But I see him, he's a colleague, oli bulungi ndi student, ntoyongerayo. But even when he gets challenges in life, he doesn't call me. Because tulina boundaries we tukoma. Kati gwe mbulamu bwo ng'omalako omwaka guno njagala otandika okutuula gwe ng'omuntu. You start to reflect on your life. Who is that person you used to call months ago, years ago, and they would act in an impulse? Nenga kati bw'otandika obbakubira essimu tebakyajja. Those people are expired. Simu bubi. Bakkirize bagende so that you allow new things to come in your life. Paka ng'osazeewo mu bulamu bw'ogwe n'ogamba kanzikirize ebintu bino ebimu bireke bigende. That's why ebintu ebipya bijja mu nju. And this is not only to friends, even to you an individual. Omaze n'engoye emyaka 2. Engoye ezimu zitwa energy embi onyiga. Obeera nga buli oyambala t-shirt erina ofuna obusungu otategeera. N'ogamba bannange. Every 6 months funa obudde genda mu katale gulayo esaati zo 5 empya, gulayo empale zo 5 empya, ebikadde tandika obikkiriza bigende. This must not only cut across in our social life, even mu bulamu bwaffe ng'abantu. Olina abantu b'olina okwejjako, olina engoye z'olina okwejjako, ennyumba ze tuwangaaliramu, state house oba gavumenti zonna zikyuka ekifaananyi ky'omukulembeze oba queen buli luvannyuma lwa myaka egi 5. Furniture yenna abeera mu offices ez'enjawulo eza gavumenti akyuka luvannyuma lwa myaka egi 5. naye gwe omaze mu nnyumba y'omu omazeemu kugamba sofa set zo zingira mwaka gwa 7 zenkana n'abaana nti olina n'abaana abamu bw'otula n'ogamba nti zino ntebe nazigula tuzaala Mandela. You've not let it go. Yes, I mean, we need to allow these things to go. Tubikkirize bigende ebimu tugambe nti omanyi kino kankireke kigende. Tandika okukkirize omanyi kasuku until ng'otandise okudisrupting ebintu by'obadde omanyi n'oteekawo ebintu ebipya in your presence, your mind starts to think differently. Obwongo obukyuka olaba entebe nga zolina nga zanjawulo engoye zembadde zanjawulo. There is an energy zikuwa n'otandika okugamba nange nsobola okukyuka nemba omupya. Naye entebe zikompitinga n'abaana, bitambala byo byebimu, engatto zo ze zimu, abasajja mugule ku boxers empya ne vests empya zikaddiye zigubye. Let them go. Abakyalo obulega mbute butandise n'obbasiibwa mutambula muli muti. Come on, just let it go. And the same applies to your friends. Yeah.